Je nagulire nakugamba success gera kugulira essimu ng'ekola ng'ero kati neekola. Ogeregedde? Nengo okoze nnyo kayemba kyekigenda maaso. Nyonyola ensi. Obadde ki? Manche ndiko. Lwaki okoze bw'otyo kiki ekigenda maaso? Ekintu kinnuuna bulungi. Kintu ki muganda kinnyonnyole kiki? Olaba ebintu bino byatandika ebyokusaaga. Byatandika ndowooza emabega. Esimu ogikute ku mouthpiece gitereeze bulungi. Awo mpulira. Ati lwali olunaku nempulira olwekula osanga ku mulungi. Nempulira empewo ng'egifuuwa. Sembeza esimu ku gundi, sembeza mouthpiece. Tokwata esimu gikwate bwoti. Togikwata. Eba gento naye agera byetereza agera bera gento mukko agera bitereza. Wetyawo. Wali mu ddwaliro Kati empewo yanfuuwa. Nemitwala nga byakusaaga nenyambala esweta awo. Kati olubuto lutandika okunnuma. Olubuto? Kati nalina okutwala bano nga njala bazzayo ku airport nga bagenda tambula. Naye amaanyi ne gambula nibagamba amufune ube kuleki batwale sisobola kukola kitatwala. Kati munnange nendowooza banfunye lusujjasujja. Ekiro okuziba lawanga nyaawe ezekiro. Olubuto ne lutandika okunnyola. Kati nendowooza oba ulcers. Nengenda mu ddwaliro klinikii wano okumpi. Bwe nziruka ka klinikii ne bagamba zino ulcers ezikuluma. Ne bampawo obuddagala awo nenzira ewaka. Kati enkeera ku makya ngenda ozuukuka ng'olubuto lupinduuse. Ng'olubuto lupinduuse. Bannange abali ku live eno waliwo alina essimu ng'atadde ku live speaker oba ng'eyisaamu eddoboozi oba ng'erina essimu bbiri waliwo eddoboozi eridda. Ani kufa alina essimu nga ziri bbiri ziri mu kulaga ng'eddoboozi ridda. Buli omu ye muting. Nange ndiwulira wa. Tekolemu mulimu tukole kituufu abemuting abemuting. Ne mulimu amaloboozi agadda agatali unpleasant. Muvaala we meeting naawe tulabe. Okay. Andabe. Genda maaso. Kati ngenda ozuuka ng'olubuto lukoze eki lupinduuse. Kati kyantiisaamu kuba lwazimba nnyo nnyo. Ate ng'obudde we lugiddemu nga bano bakoze eki bagenze. Nenzirayo mu ddwaliro awo ne baŋŋamba tukole sikaani. Bwe tukola sikaani nga sikaani eraga tena kyekola kiraba. Nengenda ku sikaani ey'okubiri awo ne baŋŋamba mbu nina amazzi mu lubuto mbu ekibumba simanya kirwadde. Kati ate nga jjukira ndinze ekka siinaawo bukibuyambi bukola ki bwe nsobola kukola ki buntaasa okitegeera. Nga okugenda emanju sisobola kukola ki kugenda manju nga n'okufuuka sisobola kukola ki kufuuka. Ategeeza nga tasobola kupama. Nga sisobola kupama. Ng'olubuto lwongera kukola ki limba. Kyolina okulaba nga lunoonye ddo kitegeera.
kati ne kubiro no madamu wange ne mugamba naye ng'embeera yange ekoze madamu kimukazi wa muzungu yeah man aina chikazi ky'ekizungu kino kinenenene describe aina mukazi gena maaso mukazi we ati siyo nebo getting involved rich kigero kya kubeera involved paka mu mbozi yonna getting involved mu mbozi yonna kati kale gena maaso muganda wange kati munange nga bagamba omusoto gwali gukulumyeko olaba omuguwa okola ki obuuka neŋŋamba ndowooza bino tebibe biki nga nina endowooza endala nze ndibiva mu kampu eri ey'emiziki sijagamba biva eyo kubanga kati saawa zino nwanirira buki bulamu ngenda okgenda kati emyezi 3 nga ndi bwento nkuga buki ono eyankola ekintu kino ndowooza ayagala nfe mpola olaba nkuweereza ebintu bino mbadde nagaana okukola kyobita naweerezako gavana S lumu nga bitandiikirizaawo naye olubuto luntabuseeko olubuto banzijjamu liita z'amazzi buli kaseera bagenda ne bajjamu kati leero nga tujjeemu liita 4 n'ekitundu ndinako pozinga muvawala zaako gundi yo muvawala twogeremukko muvawala ompulira emboozi y'omusajja ogiwulira mpuliriza bakamujja mu liita z'amazzi eziwera meka leero banzijeemu 4 n'ekitundu liita 4 ez'omulubu ekintu kyoli okiwuliddeko okyanga okuze kubeera wano nga bajjamu omuntu amazzi liita 4 mu lubuto sikimanyiiko era I'm shocked kyobola wasinyega kintu njaga kuwuliriza manye gye biggwera manye basawo bamugamba ki kubanga ali mu ddwali genda maaso success kati munange olubuto nga lweyongera kukola ki kuzimba nga luzimba werukaluba kati munange kati lwenkanawa muli mu state ki kati esaawa zina nti banoonyeemu waliwo akulyako akunjanjaba omuntu akuli okumpi oba oli wekka wali madamu yakomawo ngamba twala kulaba ku state ya lubuto luli mu state ki esaawa zino anti kati bakanuunamu kitegeera banuunamu mazzi banuunamu naye kati webanuunamu leero nga webanuunyeemu kigenda kutwala ate ennaku 2 mulukole luddeyo mu mbeera luddeyo luzimbe kitegeera amazzi tegakoma kukola ki kujja mu lubuto mulinganga mulimu ekintu ekigakola ki ekigapikamu kati munange nagenzeeko gundi enakasero mu kino ekyuma kibakwebasaamu nga kalambo okukebera sisitemu eri ku kye egamba kiki ekituufu ekimviirako kukola ki okufunagana amazzi wallahi nga okukebera ekibumba nga kiramu egundi kidini nga namu amawuggwe nga maki sebo tutumalira nnyo budde yogera kati kiki ekikuluma ddala naki naani okutaddeko embeera tutumalira nnyo budde
nze kyenjagala okubuuza omukulu Kayemba oli mu ddwaliro bakusikamu amazzi litanya but kiki dokita kibagamba nti ekikuluma kati abasawo bo nze mukulaba okwange nabo tebalaba kiki kinuma kati waliwo omusawo ataagambe mboneetaaga sajjale kati nembuuza sajjale yaki kati tukuyambe Uncle Penge embuuze ku Richie sokolindeko ba sokoleke bera kati bagamba mbu walisinanga tebalina connectinga akapiira mu lubuto munda mbu amazzi tegatambula bulungi mu lubuto oba okusengejje oba katanga okitegeera ebitamakinga sensi ku saidi yange nange anti kati obulwadde obwo nze ndi nkozeeko mu malwaliro wano nti ekireeta gundi kitegeeza nti gundi yo tekya functioninga bulungi oba kidney oba something oba ekibumba nti ekitambuza gundi waliwo oganiyo emu ng'eri stark kati bo abasawo bo balaba ki kubanga they can't put you on surgery ng'ate tebategedde kiki kye basajjalinga okitegeera. I think the problem would be with the urethra nankani system yo yinza kubaga erina obuzibu kubanga most of the time when you are developing nemu mwetoloola nnyo nammwe onazegamba onagamba mukabiliyoni yamuloga akyogedde azegamba mukamiliyoni yamuloga nammwe mubadde kinammwe tannakyogerako ekyazeeyo okwogera kati aze tugamba kikati fe batali basawo taza kwogere tannakyagererako ate kati fe batali basawo aze tugamba ki jogera n'abasawo bwebaba nga si kyekyo deni yes then yogera ne Penge n'abalala no kyekyo ate ngendire mu kwetooloola nga nze nkimanyi no kakati mukamiliyoni yakuteeka ecupa mugundi ecupa ya Uganda walagi mu kabinako si egwe tetunnabiwulirako ebyo nze ate saagana kubeera byogera bano babyogera ono yali ne gavana yes ate wabadde wabyeganye edda nogato biriimu ate gwobireeta anti kati mbireese so nze tuli wano amwe community leader muli bagundi social media influencer ono mwana yeetaaga buyambi tuwulize tulabe nga we can help okitegeera kati aitemu tetuzeko kati sebo besiba kwekyango biki Uncle Penge tetuli wano kwa choosing ekyo nkiwulidde Uncle Penge akwadde platform sebo kati weetaaga buyambi tukuyambe tutya era buzibu ki bw'ofunye ntamu bwangu kati ekindi gyomvugirako naye singa gwobadde mu position gyekiri singa mwana ogusala n'okusala no kati Mr. Kayemba sympathy this is sympathy. I accept that but how can we help you? I think inozoze wakyamwamma no taze wakyamu baganda bange anti kyeŋŋamba kubanga ntawanjogeremuko katumuwuliriza omusajja omwana ono ali mu bulumi ono omusajja nali mulabyeko ng'ayogera I have to ask a question. Kawake kansirike kale nze mama nze byenjogera tebiba bituufu byenjogera byonna nze it's out of nowhere kati nsirisi mbadde nsaba for at least that you can listen to this guy. Yes, nsigenda kudamu kwogera nze nsirisi kati kale nze nsirisi katono nnyo listen to him and we see the way forward. Tekengamba ako mbawala mwanje tekengamba kyo bagamba sajjale bonga boy naye nze sajjale njitidde kuba
bebagenda okusajjalinga bagenda sajjalinga nti kubanga tulinamu byonna biramu bifunction kati bakapiira tebagamba akokunteekamu munda mu lubuto nabakola ki ngweno ofunye n'omukisa nga mepenge kwali kuno nga bano banzikakanya nze mbagenja kubuuza olubuto gwe luzimba ekyolubuto okuzimba ekyo kyekina naye njagala amanzi otuwuli wamaddala kamiliyoni yakusonseka ecupa ya Uganda Walagi mu kabina waguwa byuga muganda wange bino bizibu byange kati wano essaawa zino byaliwo byavaawo naye nga ddala kituufu ecupa ya Uganda Walagi yayingira mu kabina nebayadde kusonseka baleza abajogeremuko katono nnyo. I know Penge, we are sympathizing with our brother, but I also Richie, questions. Richie, ononya, omusajja ombuuza ebibuuzo, oli willing otwala answer so ziddukemu. Sijja zidduka. Video erabwa abantu totandika eti nno si byange. Beno video erabwa totandika eti si byange. Kwakati olina kyosima omusajja ono oli willing muvala obasonyo bontegeera. Yes. Oli willing wa bistani ya muva kubirebe wala tetubi kubingizaamu watugambira tobiriimu ne oli willing wa bistaninga ndi willing atenze munangaza kati mubuuzi nakyo nali nkozeeko nga lwaki ati mulirizi I'm willing. Yes my brother, I'm willing. Muko nze n'omwana mutabani wange mumanyi era muze byayogera bimanyi ebituufu kati mubuuze Nyamuimire mabeka mubuzi. Tandika mubuzi. Tandika buto, gutandika kimubuza cyonna cyo kiri ku platform yo kimubuze, tandika mubuzi. Ikibuzo cyange nkimubuziza. Kidemo kimubuze. Sebo. Wagamba nti kamiliyoni yakusonseka ecupa ya Uganda Walagi mu kabina. Kituufu obasi nga kabina akasanze wa kaba katambula. Nuzula. Richie, ena mask. Amask ngateke buracho kiddamu. Oyagala ikudemu. Yekuwa chogera. Tuwachogera sebo. Ate nkyegani. Kati okay nzabuza kanziremu kubuzo. Muva wala sirika. Kamiliyoni yakusonseka ecupa ya Uganda Walagi mu kabina yes or no? Why byali kunza ate byali kunza. Kati Penge nkolente. Ajagala okumanya. Ajagala okumanya. Omuto kyagala okumanya. Okibuzanga wakanyo bayala kumanya. Wale kimusobedde. Olinga wakanya nti kyamutuukako. Ati lwayo. Olinga wakanya nti kyamutuukako. Kale nze ebibuzo byange biweddeyo sigenda kuddamu kubuza Penge. Kati kayogere byonna byayagala okubuza. Alimangere n'emboozi wange. Ati kino nze ngendo kitunuuliramu nga waliwo irimu eri behind. Omanye Tumbiizi? Eriki? Etumbiizi. Manye Tumbiizi. Etumbiizi lyerindimu. Oliwe Tumbiizi? Kakibi nnyo muganda wange. Ndowooza eno firimu yakuuza nyampola. Nagono kali kankubuuze Tumbiizi lino liringa omuntu wafune Tumbiizi oba lisindike wali walimu emabega kikyolowooza. Kwa message ongambye abasajja bandi bubi. Message ongambye wano ngambye abasajja bandi bubi bro. Nyonyolaawo. Lwakirimu. Ono kyagala okumanya Richie ekimubuulire. Kakati usanyuse nnyo nga mbuuza ebibuuzo ebikakkale ate nange benjagala nange okuwulira kati olaba onaalimba ono yajja n'agamba wano nti kamiliyoni yamusoseka ecupa ya Uganda Walagi mu kabina asookaekyo ono yakyogera kakati bannange bamuvaala kyogamba anti wulira
nze sitera kufollowinga ngenda kudda ku bulwadde bwe ekyoke tumanye eno gyavudde ate lweki wakati wonange n'abala bonna ngera bamukomereze bagamba gwe tolina lwekigamba mbu yalimba jako ng'omuwuliriza mbu yalimba ate ogambye yalimba nze sinakyogerako ekyo obakyogera kati muganda kakati nze Richie fenna abali wano tuli bantu bakulu fenna tulina family nze ndi nkwatibwako ekibuuzo soko mpulirize nze nkwatibwako olw'obulwadde naye ate bwe muddamu ebyo ate ebyecupa ate ng'ogamba obulwadde bubuze kati kitegeeza obulwadde bwebuli oyo bwa cupa Honorable Mwami Soko nteke mukinene isoko lage paying. We're going to demonstrate. Let me talk also. Honorable Mwami teka mukinene. Njagala laga paying akantu katono. Bifunga tetuna agenda ku muntu obulwadde. Wasoma kikola obishi. Negeza ntya. Kyekolerawo. Just kikola okwata mu. Uncle. Yeah. Eno chupa ki. Sirok. Uncle Penge, eno chupa chi. NNC. This is the last one. Sigena kuda mko za chupa. Eno chupa chi. Wine. Toina mweli mumwe. This is the last one. Agomazi. Kati bano ono yajja n'agamba mu kamiliyoni amusoseke ecupa ya Uganda Waragi. Ecupa ya Uganda Waragi ogimanyi tenkana olaba eno ecupa yengana ne Sirok. Mbadde nkusaba Richie twogere ng'abantu abakulu. Ecupa ya Uganda Waragi obagamba owakana teyagimusosekamu. Mbadde nkusaba akirefutinge. Wanze nawe twali gobera musalamu zebera Sweden. Mugenda kunyigira Waragi. Mbadde nkusaba. Inze nawe tubeera Bulaaya. Victim yono ne mu kooti gwe toyogera nange tutula tuze tuwuliriza. Mu kooti toyogera nange siyogera. Ono yayogera ne bwe bakyuzinze. Ekooti bwe tabasoo kiri mu kivawala. Yeah, boshiri. Akyuzinze gwe bakyuzinga bwe boogera ffe tusirika. Mbadde nsaba bwe yes exactly. Gatebanga wa verdict ebyaffe ebibeera byaffe betulowooza mu kooti n'endowooza zaffe. Ne towa verdict toli mulamuzi exactly zinewe zikoma. Nsaba olina kyogera okubuuza omuvubuka onaddemu akyenayitiye nga ye etonda agamba buno yalimba ne mu bayibuli kikyamu osalira omuntu omusango kikyamu nnyo tolina buyinza obwo nedda linda kola biki Uncle Penge nsobola Bible ne Kuruhani nzo oyagala mbimubuuze nga nza byogera osinzidde ku ki ogamba buno yali alimba which criteria josinye ko ogamba buno yali alimba kwate waliyo oli mu Amsterdam ndi mu Sweden tudde mazima osinzidde wa eno chupa ya Hennessy tokifaako akunyonyodde ki mubuuze kati oyagala nkuddemu ofune okumanya nsaba tubuuze ono tufune okumanya kati nze gwobuuza oba nze nkuddemu ono gwe okubuuza ono nze nawe tufaanagana tetumate twaliyo kale kanze chupa zange buuza ono tonakola verdict buuza ono I think Penge ndowooza MC Richie kyasinziddeko okugamba bw'ati ye mulwadde okugamba nti obulwadde tebabulaba wulira tamuddemu abuddemu buuza ono alina kunziramu ki nga sinaba kuddamu kubuuza Penge ngambye nzirimu anti kwesi kweri kyetwogerako kiri kuno ne Kamiri oba kwayogerako era kyobola mumubuuziza tobuuziza nze obuuziza muva tobuuziza onobo mwami obuuziza ono kitambulire kuno si kuffe tetumanyi kyaliyo muwe muchansa yogerwa yalina ekisumuluzo tokirina sikirina teri akirina ekisumuluzo ono yakirina buuza ono alina ekisumuluzo kya ansa tosalawo oyagala kati ate oyagala kubuulira ku peegi yo nze Richie kyalina kyensala oba kyenfiirwa mulo wontegedde oyagala kutandikira gye byava oyagala kukomererwa nawe olikodinga ebirungi olwena obujulizi kutandikirewa
mukama wange uno ajja kunzikiriza menta wange uno bakubuuza taata agakubuulira then ofole verdict yentuufu akubuuzizza yali willing okuopeninga app n'atandikirewa ongambye sirika ayogere Richie tukole buzi akubuuzizza is willing to open up atandikirewa so mubuuze kyagamba what is seeking for gwe mubuuza ddemu ezo sirise kati okay Uncle Penny mbadde nkusaba ekintu mumbuulize nti anaddamu ebibuuzo byange binnamubuuza is willing to bagamba atandikira temubuuze kimumbuulize kwali Kayemba oli okudaba ebigambo bya Richie ebibuuzo bya Richie Ejapidde mukwano nze kusaba buyambi exactly tali kubuuza buuza Mwala Sirika honorable Mwami Sirika kyobuuza kyebaddamu bakusonseka ecupa ya Chameleone yakusonseka ecupa ya Uganda wala gimuttako naye bateyayingira naye yagiye sebo nkubuuza kibuuzo kizeemu bakusonseka ecupa ya Uganda wala kubanga wakyogere mu bigambo bye bwe kiri kituufu oba teyaliwo omanye kyaliwo ku lunaku lwekiro mwana okoyo olubuto lukunoba nokuli tumanye kyaliwo kwekyo ekiro kati kankubuulire bwe olowooza nakisina kyentya kati kankikubuulire muganda wange kwali saawa musanvu obwekiro nkitegedde oyo laffe nadda ewaka nansibira mu ruumu nanyambula atandika okunkuba ebisago yataabiraba osigedde ekyali mu ruumu omwo bingi ebyatuukawo nebisitayogera ekitegedde bingi nnyo kati ecupa agijja atya okugikusonseka mu ttako kuba abalina okwambula abakujje mwanda weya ukyali kitya how ate omuntu okufuluma ebweru ng'oli bukunyoga kitasoboka ani yakugjamu engoye ssebo ye kenyini yazinzijamu atya ng'obusungu abujje ku ki ate nze mmanyi mbeerayo gyakubirwa naawe anti tunyumize otubuulire nti kyaliwo ekiti omanyi penge relax anti atubuulire kyava ku ki because it cannot nango omukono guli waggulu buli omu awanise kyali kitya deni tunyumize deni nze male nsirike sigenda kuddamu kubuuza Ango Richie olaba engeri gy'obuuzaamu si ntuufu owakana tobuuza si ntuufu you're biased mbi nnyo rasita owakana tobuuza muyayi tobuuza owakana bwakanye mbi we are sorry but I'm just that's not okay I have to be honest my brother si ntuufu rasita because I've seen very many people who pretend to be real but they are not real. But you have not seen this one though. You have not listened to him. Give him a chance. Listen to him. Then you can change. Start him out to the blue, my brother. No. You're doing okola ekintu kikyamu nnyo Richie. Kikyamu nnyo kyokola mwana. Kikyamu. Ojja kudamu ojabe video nenkeera. Kikyamu kyokola. Tobuuza. Owakana bwakanye. Kibi nnyo kyokola mwana. Owakana bwakanye tobuuza. Omuvubuka omuwakanye tomubuuza. Kibi nnyo kyokola mwana. Muli batuufu byemwogera byonna bituufu. Nzisigenda kuddamu kubuuza. Owakanya kibi. Amwe muwangudde. Mbuuze. Akuddemu. Tomuwakanya. Sinnamuwakanyaako mubuuza bibuuza. Ogambye agikusonseka atya? Mbu agikusonseka ng'atya? Atya. Nga kivudde ku ki? Kati gwe Penge lwaki wambuuza? Nze nsaba kubuuza nange. Ng'ombuuza lwaki nayogedde bwentyo. Of course nalina okunnyonnyola ebintu byavudde. Why doesn't he tell us why kyatuuka awo n'omuntu okwata ekyo? Gwe omanye omuntu okwata n'akwambula engoye. Simanyi byogera blood. Penge kubuulira amazima. This is reality. This is with no sympathy. Mbadde nsaba n'ombuuza lwaki wayogedde bwoti ne bwoti. Why? Kyenkusaba kino ekiti.
Cheksa ita abantu 10 oba oyagala bayita. Nze weewulirize. Nze kanjogereko kale. Yogera mama muvawala. Nze sigenda kuddamu kubuuza. Omulwadde waffe wabadde otandika n'otugamba abasawo obulwadde bubabuze. Okitegeera? Bada ate mpuliramu eby'eccupa. Obwo obulwadde bwennyini. Bayinza kuba bati abasawo nga tebalaba. Aze wano ku bulwadde naye but there is kansoke kubanga tuli wano kuyamba mulwadde okufuna obujjanjabi. Naye bw'abadde atandika agambye obulwadde tebabulaba. Naye bw'abanga yafuna ekizibu kye eky'eccupa kitegeeza kye kikozinga that problem. Okitegeera? Kitulina okutandikirako ti omwana ono baamuteeka eccupa wa kitegeeza mu ddwaliro abasawo balina okuba nga bagiraba yakozinga obulwadde. Otherwise tetujja kubeera wano kuwuliriza nti gundi yakola bwati okitegeera. Otherwise omuntu ajja tujajinga naye mubeera mutya mu kintu kino ono n'abakola bwati. Tulina okukola kyokumanya nze mwami Kayemba n'obulwadde bwotegedde kati penge ya Butuganda. Nze siina kyemmanyi, siina sikulabangako nti oba oyogera kino era penge ya kutugambye sikimanyi. Naye ffe ng'abali ku mukutu guno nti tuli bapya ku nsonga zo. Kati ffe okubuukira ekikyo ne tuleka ekya tulina gwe wekka wano gw'olina otumatiza nti banange bwe bantwala mu ddwaliro bansangamu nga bansonseka eccupa. Awo tutegeera okitegeera. Size sikuwakanya kubanga nkulabe oli mu mbeera nzibu okitegeera. Naye obadde otandika ogambye abasawo obulwadde tebabulaba okitegeera. Kati kitegeeza eby'eccupa tubiveeko. Let us focus on what you're suffering for. Muvawala malesa masoke saba mbeko kyenjogera. Yes. Omwana ono waze nebe chupa tisibi abaddeko. Tudde mazima. Abadde ku byantumbi ku bya lubuto. Siwe kibadde abatuwuliza batuwuliriza. Tabadde ku bya chupa. Olebo mwami nimbye. Nedda bwe kibadde. Abadde ku bya lubuto lwe ebe chupa bizeru vanyuma nnyo which yabirese. Echo na echo nja kwewozaako nga fair enough. Ebichupa we bizze. Muvalo chibanyi, you know, the ethics of communication. It's a very important skill and a very important tool. Okubeera nga uwuliziganya. Nti bw'obuuza n'ono n'addamu kintu kitono nnyo ekyo naye bakitegeera. Omwana ono yakitegeera mugezi. Bw'abuuziddwa azzeemu ebibuuzo ebituufu. N'abadde awakanyizibwa. So abadde abuuzibwa. Tulifena. Abadde amubuuza. Abadde amuwakanya. Abadde amubuuza. Already abadde alina side, yes. Exactly. Obadde omuwakanya abadde tomubuuza. Yeah. Bwe kibadde. Rasta bwe kibadde obadde omuwakanya abadde tomubuuza. Wakugambe ekyupa baje. To an extent Rasta Muvawala nti agambe ekyupa baje nteekamu. Si byakuwangula. Nedda. Awakanyizi. I think we are losing focus now. Rich, we are here for a discussion. You're not here kugamba simanyo no wangu de onakoze eki. Ate katulakinde munsiba ko mbumbu. Mungambe mubuuza. Mwe mubuuza ate mambo atenze na side. Ati kati Rich ngejo mubuzaamu. Leti mwagala mubuuza. Kale kati gwe mubuuza. Kubanga yeye agamba mukamidi yamusoze kechupa mutaka. Kati gwe mubuuza. Nze ndabika nkibuuziza bubi. Nze kansirike mulimu wangu. Ndi musajja mukulu sowa kulimba okiba kyaliwo okitegedde muwulirize okyo omuwakanya ate nyamukanyiza ni mukuwuliza n'abagambye mu mawangu dda kati kampulirize ekiro ekyo kyaleta ekiro ekyo tomanyi kyaliwo tomanyi na kyempita musabazi okitegeera
Nze akabuzo kange wammanga tuli ku byo abasawo. When you entered the hospital, the video went viral. People just commenting. The views like. Nebwata batano we. Simbuliza abantu. Abatona abali wano. Bembuliza nze. Bemana badembuliza. Nenda Zembade kusaba kayemba. Ekyakulese wano buyambi sicho. Oyo Richie ina ibintu yawe atina bintu kitabulo mibere. Richie nze njogera okusinzira ku bemwayugira. Kati banangeze nkoze buzibu kinza naliyo. Kati mbizeemu kyaliwo kati ki. Andi kakati abantu banyonyolera banange muvudde ku mulamwa. Nze mbuuza ekibuuzo nga njagala solution. Nkubuuza njagala muvola tuvudde ku Casablanca nze naawe yenze sita. Tugenze fakirenti ewange. Muvola aleka nkunyonyole. Yansanga olindeko njogera na muvola kati. Muvola tuvudde ku Casablanca. Itabuse. Njagala kumanya mazima. Yansanga wakasali naye. Okay kali nsidise kati. Yaline dene silama mpulirize mbozi ante chukanga. Mtegede. Dene silama mumanyi. Abira Bungereza good penge ya mundaga ya munyamba. Kati kirungi nyo mumanyi. Kati wabaeta tya kwogera ayogere wabanku babiri. Dene silama naye yakukuba. Yama ndozo ntegedde. Tuzo buzibu obusanga wanze mbuza bubuza. Nsobola okulwanyisa abantu ababiri abo. Anti kati inze ne muvawala tuvudde mu governor tugenze tuyombye oli anyize ankubye ekikonde sobono gola bapengo no yankubira essimu. Nangamba buzibu buvaawa. Ne munyonyola. Ne nze change kirabika kibi. Ndabika sina kubuuza. Saina buzibu naye. Nze ndabika sina kubuuza penge. Nja kusigalira ngeyo mu Kamooni. Ndabika nza buuza. Osobola kubuuza. Bwembuuziza kati otola bakati oyogedde ku Dennis Roma kati nze naliyo kitunyonyole kyali kitya mwavaawa atuuka ati okujja ecupa bakukola batya bajja ecupa bagikusonseke mu ttako sebo. Banaye tuvudde ku mulamwa gw'okuyamba omulwadde ate twongera mulwaza. Nalebo mwami kyewaliyo nkwegayiridde onalebo mwami ndeka ensonga munyonyodde ensonga yange tegedde Richie. Sizitegedde sinazitegeera Wanze jaga kumanya ecupa bajijjawa lwaki bakusonseka ecupa mu ttako. Nze sijja kusonseka munnange olimbuulira naawe. Anti nze sina kakati nze wamma Richie kambuze ekisembayo ngenda naye njagala kuyamba mwana ono ne bwe n'abasiriku mukutu ne bwe n'abasiriwa. Otege anko muvawala kena kuba nkwetaaga. Anti njagala kibuzo kino bajja kikubuuza n'awalala jankikulekere wano nti eyo incident wagiriporting eri ku police when you entered the hospital reporting that incident abasawo okumanya it was the cause. Mamasi eyo cause ate ekyo ebisibe bibadde bindeesa nko mpawala wange okitegeera eyo si ye cause. Jiri bisobola kweka nga biri nabyo bikyali mabega. Kakikulire nze bya mukwano okitegeera teri kisobola kuleeta oli mulwadde ekyo tukimanyi tugenda kibeerako. But from there olinganga nzitukiza obulumi nkitegeera onnumya kati kyogamba mbu kati ffe twerabire bwerabizibu ebyebuzina bizibu kasita nkuzeemu naye
No. Nze ndiyo anyigira. Naye nze mbadde saagala gojabuzi ojja oyogera ebizibu nga weerabidde biri ebirala sebo soko tunyonya ebiri ebirala tubinyuke then tugende wala nze njagala jasa era twabadde tuganya okuteeka abantu abatali ku mukutu guno Penge yagambye bino tuwuliriza Kayemba kati omuntu gwe muleetamu omulala bambi nga tali ku mukutu guno okuleeta bitamukwata twali bitekedde omulwadde mwana bulamu abalwadde bangi nnyo muganda wange kansooke nkunyonyole muvawala abalwadde bangi nnyo weka tuleeta abalwadde abalwadde bangi nnyo ono nze mukisa ekibuuzo atunyonyole kyava kuki nze Uncle Penge mu challenge nze yankubira essimu he cares about me nayogera nange essawa namba ambuuza Richie ono kyaliwo nkulaba okyankalana newona lebo mami nawe tewampiriza nawe message nkuwayiriza mwanfaako nemugamba Richie tulaba kati embeera eriwo Uncle Penge nkuwayiriza Sebo Penge kodi Sebo Penge nkuwayiriza Mama Richie That's the easiest shit kati kyembuuza sina gwe mpolereza nze sigerangako muliyo Island ati omulamwa gwa Kayemba okujja wano njagala natubuulire emboozi eya etupa basooseka batya mu ttako kyava kuki lwaki kimulema kintu kitono nnyo just tell us nti yomba ne bankwata ne banfungula ettako kitubuulire kyajja kitya bagenda okuba bonna bayebeera balina kyebakoze anti how obi kyebibuuzo byobuuza mwana bimalayo anti olinza okuba omuwayiriza omusajja kale wadde naye n'ebizibu byeyakola naye olinza okuba omuwayiriza tubuulire muwayirize lwaki muwayiriza mwagaza ati anti tubuulire kaha kati ogambye oyogedde ku Dennis Rama yes then how tikubuulidde kati ate oyagala nkubuule kyekisinga wange oli kawadi like oli kadaawa buli balesimanyi oli kadongo mwana kati nyonyole ati akifumita bwati like A B C D E C B. You got something? I think it's on 100 right now. No, kakati Kayemba. Omulamwa easy beat. Omulamwa gwa Kayemba okujja wano kubuze. Nedda oyabuuza ayagala kwonoona bwonoonyo ono Kayemba ng'akyabeera gundi Thailand yajjako ku mukutu gwange ono lwaki weefula tamanyi n'ayogera byeyayogera nakukomako n'amala n'akomawo nga bakwataganye nemusana n'omusanga omubiri gwe nasooka omulaba ekyofa ki nze nkolera abantu this is real life man nkwano real life nange nkubuulidde eno real life nga sina we nnembye nkubuuza bubuuza ndikutudewa just nkubuuza ebibuuzo bikutudde explain today Richie ebibuuzo byo tebigenda kuwonya mulwadde katudde ku bulwadde nze omudaawa ono era azzeeku wano ng'akyabira na Thailand anti omulwadde tajja kuwona lwebyo najja naŋŋamba sebo nze omudaawa sebo nze gunyonyola alweki naye ebibuuzo byonze anti nina okubuuza kyenjagala okuma kyenjagala okwogera kakati eno emboozi eri ku mukutu guno egenda vairo buli wamu okitegeera tetwagala tutuuza mu bigambo mwabadde ku mukutu ne mugamba gundi yakola bwati gundi okitegeera bw'oba ozze wano ng'oweetaaga buyambi we are ready to help
olabe ng'ojjanjabibwa. Naye bwe byakwakyuzi ng'ate gundi yakola bw'ati ebibuuzo bajja bikubuuza nga Richie bw'akola ki bw'abibuuza. Naye bw'oba ng'ozze just njaga buyambi ndi mu ddwaliro siina people are going to help you. But bwe bijjamu ebyo buli omuntu ajja kwebuuza lwaki ogamba obulwadde tebabulaba ate nga bulimu ekyupa emabega. Wama omulwadde sinamukuba kikono waliwo agambye ekyakubye omulwadde ekikono edda abalwadde bangi nnyo abalwadde babe but for me I will never forget ekyo nakigamba ne Governor S namugamba omusajja wamanga setaga buti buyambi that's the reality. Richie ate mbozi alinganga nsikwinako obuzibu nze siyimba mukwano nze sibirangako muliyonayira I remember everything mayogera olwagamba mbu nimba ontegeera sinnakugambako nti olimba no tosobola kulimba bulwadde kuba already you are in the hospital you can't lie. Naye ye ekimugira nti yalabako yo allegation oba something like that ngo kati ate bwogambye obulwadde tomanyi bukuluma. I will give you a hug. Webale nnyo muvala nalikuwadde hug singa ombadde kumpi. Anyumiza biridde ntutunire bino ebiriwo. Kasita muzeemu bya ebuuzo byo muvala si muzeemu oyo. So kati tukole kyoyagala abantu bakole ki bakuyambe batya? Badde nsaba abantu banyambe kubanga ndowooza nina okunoonya ddala okugenda ku mudwaliro eddungi ddala tegeera erisobola okukebera tukebere ddala bulungi naye nga nzigwawo nkugga nzigwawo mwana simanyi kintu. Kanti nabadde tutandika nakubuuziza abasawo abakujjanjaba abakujjamu amazzi they don't mention anything ekikuluma. Bana bakumentioninga kiki balowooza sajjali. How can musawo gamba sajjali nga tamanyi kyasajjali? Ayina akantu ke yagambe sikumpi sinane nekisi ye wagamba naye ate njaga kukola sikani eri emalayo ndabona emalayo nakasiki. Did you try Cancer Institute? Senaba. That in a bank belanga singana cancer. Where? Nakende chirukuwa. No, abampagira noteba kebera cancer. Nina point. Okay. Kakati Richie newe tunaba ne point newe tunamubuuza ki newe tunamubuuza ki abantu baba no bali mu comment bagamba Richie has a point. Naye kimanyi omutima gwe nze siri muyimbi muvawola nawe kimanyi muvawola you know where ati nze nkugambye kati nembera ntenga mpoleriza kamilioni onawala na kamilioni kati nembera ntenga mpoleriza kamilioni ate nendetoni kamilioni let me tell you something bwe mubanga emboozi eri wano ya kamilioni ze am going kubanga kamilioni fenna kyali waffe sisobola kuku ate kati wedolooza nti emboozi eri kuki milikwezi ona agamba muze nekubidde kati nze nekubira ntya kati nemera ntya nga ate mpoleza kamiri nze siri ku pepulero ya kamiri oba sibire ate mbusimanyi ndi kugundi mumuwulirize oyo muganda gye sinayogerako kamiliyoni anti wagamba ye yakuteeka ecupa bannange bwe biba byebyo nze ngenda kusiibula nze saa kubeera mu palapasi byebyo ono yayogera palapasi oyo ono yajja nga batwogera kati Chameleon is my friend saagala kunteeka mu bigambo ebyo saagala nze bale manyi tuyamba mulwadde nga abantu abalala bwe tubayamba bijjamu ebyo tugenda kumuyamba naye nze njagala nnyo I feel like we should see the way how we can help this guy. Then
Ebyo tubireke. Ati nze mbuuziza omulwadde ayagala ki? Tegera kyembaddeko. Honorable Mwami singa ensi bwe kiwe yali yeetambula era ne masikiti yalibadde na yaki. Sente zigula yaki. Yali zikutte kachogama era ne masikiti alaba nti abantu mu Africa bafa. Lwaki omusajja yajja n'agamba niboogera ebintu bina bibayogera. It doesn't. Ekyo kintu nakigamba ne Governor Esi namugamba no. Wampa iza n'ogamba kino ne kino. It doesn't work like that. Tuyawuyawa n'abantu bono abantu abali innocent. It doesn't work like that. Onajja tugambe tugenda kuyamba. Zisikwinako obuzibu tugenda kuyamba naye tubuulire ecupa ya Uganda yayingira etya mu kalulu. Ondiko embooba. Nze bwe bijjamu ebyo palapase bambi. Nze nanyweddemu era Funa olunaku olulala. Okay? But today nti lukyanweddemu yes. Buli wenywamu ate mba ntegeera nnyo nga kyovulaba mundaba. Tusijja na kukijjawo. Temunjagala nga ndina somo. Bawala kale. Mama tewali buzibu tukuze ebibuuzo byaffe. Mbasanyukiddeko nnyo omulwadde tukusabira. Naye kati tambulira kwalaali. Kayembe. Mubuuziza ebibuuzo nziwalagi olwedde yes. Nze nkoze eki. I asked him questions. Oyina kyagala kwogera Kayembe nga tonna basigula. Mbadde njagala ntwala omukisa guno nsabe ku buyambi mbawe enamba yange. Yenna omuntu yenna ali eyo nasobola okunyambako. Osobole okulaba okufuna ddagala ettuufu n'okulaba abasawo abatuufu. Ndabe nga tulwanirira obulamu okudda engulu. Naye nga nzigwawo maani. Soma enamba bajja kuyamba. Soma enamba then namanya buli kimu kyonna. Eri 0756 gyogere mu Luganda. Nja kunsubuwalira. Bagisome mu Luzungu. Kubanga mu Luzungu wano bayinza okukola ki? 0756 06 5976. Jiddemu. 0756 06 5976. Ereta Kayemba Shafik. Yeyo gye bawandiisa awo wanti. Yeyo gye bawandiisa ngirabe. Ereta manya ki? Kayemba Shafik. Kayembe Shafik. Bambi bwe mubanga muli eyo nga mwagala kumuyamba muteereko kyonna kye musobola. Kati nze Mr. Kayemba nga nva wano advice gyenkuwa. Stop choosing anybody. Now you are fighting for your life, okay? Let us fight for your life. Kubanga n'omuntu gw'ojja okwakyuzinga ng'alina omuwagizi we wano ate ng'ali willing okuyamba bw'anaakiraba ng'agamba sijjamuye. Okitegeera? Now fight for your life, okay? Ako mbawala. Sina gwe nakuzeeko ataala. Okimanyi naawe. Ako mbawala ebbanga lyenkulabidde kyogamba nkimanya ekituufu. Nkimanya ekituufu. Era wenkulabye ne ng'akanzi gyenkubulira ekituufu ekikola ki? Ekigenda mu maaso. Naye nga banange nsaba buyambi. Okay, bajja kuyamba. They will help you esimu bagitutte. Kati yanze ate otuwadde esimu. Richman.
excess olaba olichaliwa excess tubereddemu emirundi mingi nze nkwadde mukisanga nze kati wano njogera no olichali wange naye nze nkwadde omukisa wadde osobola okwogera amazima oba omusajja yakuyisa bubi oba teyakuyisa bubi okyogere oganye okuexplain nze nkitadde ekyo nkivuddeko naye olichali wange era njasigala nkuyamba excess amina neyanziza nyo naye n'amagezi gatwale ogende mu ddwaliro erisobola okukebera gundi ensigo kubanga ensigo ezo ze zireeta problemu eyo gy'ogambye nti amazzi mu lubuto nekirala mbadde ngamba angumba wala n'ebiki katufune ku bantu ngaba basatu tomanye bayinza muwa advice. Yes, yitayo ku bantu. Let's get some people. They can give in maybe banya kibaga kugira nga kisobola muyamba tomanya. Kituufu ekyo kugambye kikola amakulu. You should not accuse somebody right now. Focusing okulaba nti tulwanira obulamu kati tumala kulwanira obulamu tumala kuddawo then we can talk about some other things right at sort of kyamaanyi bwebulamu the blood shaman ati nebirala byolowooza kimanye bikyali banga kulina kweboba ki no really because the thing was like that then yandigambye bakuleeti you know. Honorable Thank you for adding access Kayemba, sorry, or Raddo Kuruma. Richie, where Richie is coming from, Richie is a fan and he's genuine. Kali, aizo kubanga aise muko, but he's genuine. Chayagala okugamba yadabuuza ekintu kyekyupa kyali kituufu tumuteekinga ebyagize kati gwe omulwadde obulwadde bwe buli serious GI nurse, gastroenterologist nurse, ekituufu kiri nti you have liver cirrhosis. You have liver cirrhosis, tewali n'omu yakuloga, teri n'omu akuloga, eyo si chupa. Echupa singa yali yakosa, wali obifuna lwe bagikusonseka, it would have ruptured your intestine. Rupturing. Si chupa, si yerese ekyo, ebyo byali byadda, eyinza okuba teyapenetrating na penetrating era nkiwa wasobola okufuluma after that ng'osobola okupama n'okukola buli kimu. Naye kati shoyina, you have what they call liver cirrhosis with ascites. Ascites gege amazzi ge bakujjamu tegagenda kulekeraawo. Oyina okugenda bakujjako biopsy. Bajja kuteekamu akapiira nga kayita mu kamwa kagende mu endoscopy. Oyina okugenda mu endoscopy. Ba endoscopist bajja kusindikamu akapiira mu kamwa which is called colonoscopy oba endoscopy. Then bakujjamu obunyama babutwale mu Cancer Institute bakebere cancer. Bwana basi cancer oyinza okuba wanywa nnyo omwe oba simanyi bali onywa ku mwenge oba tawagonywa. Bwoba ali onywa ku mwenge bye bine ebizibu byala bye bagamba abantu bafunye liver problems ekibumba kitandise okulwala. So ekituufu kye weetaaga dwaliro. Weetaaga eddwaliro mu bwangu ddala ag'amazzi tegagenda kulekeraawo. Very soon ogenda kubeera yellow. Ogenda kufuna skin ye egenda becoming yellow ate ejja kusiiwa nnyo. Ekituufu kiri nti obwo obulwadde bwo oyija ending up ng'oli mu either surgery oba olina okufa. Kubanga it's a liver problem. It's a liver problem. Gladys, thank you so much. Oh my God. Thank you so much for coming up. Musule bulungi, thank you. But you have to go to hospital. Bakujjako biopsy. Yes. Bakujjanjabe. Agamazi bagenda gasikangamu, bagenda kutekangamu opiira bagasikemu, ekyo kikuwonya. Olubuto lujja kwongeranga nga lukula agamazi. Ekirala ogenda kufuna diabetes. Omubya nnyo. Kubanga liver egenda kuba tekyalina byesengejja. That's blood. Yes. So, blood bwalina like buona. In most cases tebuona. But bwe banaabukwata amangu nga cancers zonna. Bwe banaabukwata amangu buyinza okuwona. N'ekirala ayinza okuba nga si cancer nga just liver problem. Ng'oba olumu yava na ku hepatitis.
ayinza n'okuba yafuna hepatitis negenda waliwo kibaita hepatitis B ne A ebisobanyi negenda ku liver nga basobola omujjanjaba ne baprolonga obulamu n'abeera ku ddagala ekikulu nti agenda kubeera ku ddagala n'ekirala nkulakendeeza amazzi omuwagundi ki advice ya hospital ki mu Uganda siri Uganda naye nze ndowooza agende ekiruddu agende emulago kumakya mpulira nti mulago oyo bambi abantu bamuyisaamu amaaso naye mulago oyina keera kumakya nnyo ku Cancer Institute ofuna obujjanjabi he will start from there agende emulago totawana kunoonya sente kuffe aba wano tujja kukwatirako mu mitwalo 210 fere tetujja kukwatirako tulekeraawo nja kuweerezaawo wano ekyataano omulundi gumu kigenda kukolera ki keera nnyo funa olunaku ogambe luno olunaku buliriza emulago ddi cancers kize bakebera ku lunaku ki okeere ku ssaawa 10 abantu bakeerayo abantu basulawo nga balinze nga bwe basulanga ku passport biki oba nga bafuna visa okeerewo n'akulabirira mukole layini otandikiraawo start from baby steps naye kyenkusaba wejjeemu ekyabanduga tewali n'omu akuloga Chameleon takuloga maama we takuloga teri n'omu akuloga you have liver cirrhosis with ascites bw'oba oyagala okufa for the next 3 months you're not togenda kubeera wano ku live ng'otusaba sente you will be gone naye bannange bali eyo temugenda okuyamba omuntu omulagiralisa yayogedde tusobola muyamba still nga bagenda ne mu ddwaliro you understand kale banzijjako abalala bajjeko bambi take me off thank you so much kati n'ekirala mwami Kayemba people are willing to help ngabo basawo kuliko ba doctors buli bamu bannansi baki but bwe bakuwulira ng'ogamba bankebera cancer ate ekiruddu they don't check cancer okitegeera be straight byogera amazima nti nagenda wano katuwulire omulala nakugambye nja kuwa haabo nakwagadde nnyo muvawala nange nabadde nvuddeko but nizi nabadde nina ebibuuzo byange Weroni ani azze avuddeko abadde ani moderator huyo kwali oli abadde Kenny abadde Ron Kenny twagala kubasawo basawo Vian banange bwobanga tolina ekikuleeta bannange tosindika request nga tolina ekikuleeta nze kye mbadde njagala kubuuza Rich bambi ekyo owulidde bagambye omusawo ebyo okendeze ku mwenge otekereza ku mwenge nawe kyekigenda okutuka ogenda kuzimba nga butamaka kajjula amazzi omaze ano muleke bana ebintu bino temubibalaatiramu leta Kalifa huyo Kalifa omanyi singa okunzanyusa muvawala kati ndolaba nze abantu tebanjagala nnyo nga nzisoma abamu nina abantu abangoberera 50% baagala nnyo nga lwekinyweddemu banange mwogere dota ayogera ne bagamba oyo Rich waffe ate ni waliwo n'abanjagala nga nsoma ate ni waliwo n'abanjagala nga oba togamba ki waliwo ayogera wano mbadde mpagira Rich kyabadde agamba ono omusajja kituufu waliwo abantu abesiba ku bayimbi ne babattira amannya naye nga byayogera nga si butuufu oluusi nga bamuwadde ssente ayonona erinnya ly'omuntu okitegeera akubuuza oyogere amazima gakulemye okujjayo amanze nze mubuuza simubuuza nze wamakanjogereko Kamili tabadde Kalifa katuulize Kalifa bannange Kalifa how are you I'm fine Zabana nzanze kubala muteku Kalifa excess Kayemba genda webake goli mulwadde
sigala mukamule Kayemba tomujjako Kayemba tomujjako ali ku nsonga yemu ali ku nsonga ya Kayemba Kayemba wamma oli muganda wange banga ddene era nkulabidde ku lyona irandi banga ddene twesanga netunyumyamu naye nze gambanga muto wange nga my advice would be wano ku social media nze ndaba mistake abantu bangi nnyo bajja ne bagikola n'ayogera ebizibu bye n'abibuulira bano bantu batagenda muyamba batagenda mugasa genda okumaliriza nga n'abandiyambye obanyirizaamu. My advice would be essaawa zino baba nga byonna waliwo bye bakola weetaaga justice by'otagenda kufuna wano ku social media nga weetaddemu kamera. Justice gye weetaaga n'omuntu gw'obyogerako bisukka okubeera justice okubyogerera wano ku kamera nga kuli ku pengepenge Richie oba nze. You have to be bold. Bw'oli bold n'oyogera ebizibu byo mu bantu bano beera bold okukere ku mategulewo omusango. Tunoonye balooya tunoonye advocate ey'amaanyi esobola okuyamba okufuna justice. Omuntu yenna oyo eyakola ebikyamu osobola okubeera ng'osobola okufuna justice. Kati awo ennyini Kalifa ono ne Governor AC bajja ne bagamba mbu Chameleone abayisa bubi nnyo ono kwali ya nabiraba tewabiraba nabiraba kati nze okubuuza wamma ne mbabuuza byatuukawo biteera byava ku ki musango ki gwe mba nkoze nze ddala luki obakulina musango nakutambulira musimpa okugamba nze kyange kyeŋŋamba kiri nti Kayemba nga woli bold n'ovaayo n'oyogera nti nno kubanza ekinnuma ku bantu ng'abafuna ebizibu manziwe kujja n'ayogera n'akoma bukomyawo nga tateekunze step eddako obadde okimanyi Governor AC agenda n'atuukirira Chameleone nze siri waliyo naye okutuukirira Chameleone tekimala tekigenda kufunisa justice kati Governor AC agenda ewa Chameleone wulira linda ku katono Kalifa n'amugamba ngu nali nkuwayiriza nali nnimba byetwayogira byonna tebyali bituufu nze kyenzama nze kyembadde mbuuza ono kati nze njagala maama mutegeeze who is who njagala buyambi okwogera kweri ati nze njogera ku bintu byammwe mwayitamu tugenda kuyamba nakugambye nze ngenda kubeererawo but I want to go back. Kati bw'abanga yeetaaga obuyambi tugenda kufaayo ati siba ebitabo olwa Kalifa omuntu ajja kujja wano ayogere kino then the next day ajje nga mulwadde nange enkya nange nzagenda okulwala but nze nja kusigala ku mazima nze liki wendiba ndwadde nga ninga omwo era abantu bajja kukimanya nti liki bambi katambulira ku mazima. I don't sugarcoat okimanyi kasuguma mukati gwe badde oyagala mu nze ngambe musajja waffe wuuno